bwe baneetoowazanga nga bwe twetoowazizza ne tujja mu maaso ga Mukama ennaku 10, bwe baneetoowazanga ne banoonya amaaso gange, wakati nga tunoonya amaaso ga Mukama agambye ekirala ne bakola ki? Ne basaba nga bwe tusabye ennaku 10. Mbalamusizaako abagala balungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kansuubire mwenna muli bulungi era kansuubire Katonda abakoze bulungi. Mwebale kubanga mutugoberera, okulikinga, okusubscribinga wamu n'okusharinga. Thank you so much. Nababa abakomentinga, tubeebaza kubanga bye mutugamba bizzaamu amaanyi era nate biwa essuubi. Olunaku lwaleero nkuleetedde Pastor Vicky. Pastor Vicky amanyiddwa era mumumanyi nnyo era nga n'okumwagala mumwagala nnyo. Mbeebaza nno kubanga mwagala bapasita baffe abalungi era musigale awo kubanga nate be batuyigiriza ekigambo, be batuyigiriza ebyo ebifa ku Katonda wamu n'okutuyigiriza Katonda bye yeetaaga era byayagala. Pastor Vicky ono y'omu ku basumba b'Emutundwe. Emutundwe wa Pastor Tom ku kanisa yaffe ya Mutundwe Christian Fellowship yetwalibwa omwami n'omukyala Pastor Tom Mugera wamu ne Mami Justin Mugera. Pastor Vicky waleero azze n'obubaka obw'okwenenya. Obubaka obw'okwenenya butono naye bunene, naye obutegeera bulungi. Obadde omanyi okwenenya kyeki? Obadde omanyi by'osobola ofuna mu kwenenya? Mukwano gwange omulungi, obadde tomanyi kwenenya, kiwa obudde okisomeko bulungi, okitegeere bulungi, nate okisse mu nkola. Nkulayirira nti obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Byonna ebiba bitutuukako mu bulamu biva ku bintu bingi, nga n'okwenenya obuteenenya mwebuli. Naye ng'ate munange tukibuusa amaaso, tusaba Katonda buli lunaku. Gwe nga osaba ku makya nga wakazuukuka, ku ssaawa ey'omukaaga n'osaba, ku ssaawa ey'omwenda n'osaba, n'ekiro ng'ogenda okwebaka n'osaba. Naye nga mukwano gwange okwenenya okubuusa amaaso, eyo ensonga nno nkulu nnyo nnyini ddala. Nze kambabuulire tewali kintu kiwa mirembe nga okwenenya, okutegeera nti okoze ensobi yo n'ogyadimitinga ne weenenya. Mukwano gwange kyekyo ekisinga obulungi. Teeka ne example, tugeze bazadde baffe oba n'abasajja bitwafumbirwa, abaami baffe abo abalungi baagala nnyo okubeenenyeza, kubanga bw'okola ekibi ne weenenya mu mutima ajja kugamba bambi akitegedde. Ate naddala singa okikola n'okyadimitinga, gwe kennyini n'okiteeka ku ttebo n'ogamba mwami wange omulungi nkoze bwe nti, naye nsaba kunsaasira, nsaba Katonda akuyamba onsaasire. Munnange ebyo byonna bivaawo kubanga bangi abateenenya nate ne bagwa mu buzibu era n'obusungu obwo, kubanga obuteenenya kireetera ddala n'obusungu. Bw'oyinza okwerabira ensobi yo gye wakoze ate n'oyagala okiteeke ku mulala, n'oyagala okafuulenga kamanyiiro, ate munange naddala awo obusungu bwe buviira ddala, ate obusungu ne bukuleetera okukola ekintu ekibi ekirala, ekirala ne kikusuulira ddala mu bunnya. Kwegamba okwenenya tulina okutwala nga nsonga nkulu. Nze nakamwa koogera nali seenenya, nze nga mmanyi nti wewe neenenya mbeeranga enjogera ya bulijjo obuyinja mbambusudde mbambuyiye, nze nga seenenya. Naye we twogerera n'omwana omuto gwe nzadde mwenenyeza ne mugamba sorry, I will not do it again. N'akitegeera nti mami ali very sorry era ategedde ensobi ye. Kati munange oba osobola okwenenyeza omwana omuto, omukulu munno lwaki oba tomwenenyeza? Mukwano gwo lwaki oba tomwenenyeza? Boosi wo, omuzadde wo. Mukwano gwange ensonga y'okwenenya nze saagala ogibuuse maaso, kubanga esudde bangi mu buzibu, ezizza bangi emabega, esazizzaamu ssaala zammwe nnyingi gwe ng'osaba, naye nga kintu eky'okwenenya okibuusa amaaso.
era n'ogamba naye lwaki obulamu buli bwe buti, lwaki obulamu bunkaluubiridde, naye nga tomanyi nti olina ebibi bye wakola by'otanadimiti. Jjukira Katonda aba abimanyi, naye Katonda aba akulinze okyadimitinge, you accept the fault and then you carry it, you say sorry, that's all. Byebyo Katonda byayagala, sikwenenya nno. Ekintu ekyokwenenya kyo kinene era kigazi ddala, nti oyinza okugamba nti ojja kubeeraawo osabe ogambe sorry, because sorry zino tuzoogera naye ogyogedde otya? Waliwo sorry gy'oyogera mukwano gwange ng'eva ku ntobo ya mutima gwo, ne wabeerawo sorry ng'eno okikola kwejjako, kukyejjako bwejja n'ogamba after all omwetondedde mukwano gwange nga nawe muli tokiwulira. Trust me, that's nothing. It's nothing. Tejja kukola kubanga nawe kenyini tojiikiriza. Olinga akola okusanyusa omuntu naye nga gwe kenyini tosoose kwesanyusa. So munnange omulungi, bwe bubaka bwe nkuleetera olunaku lwaleero, Pastor Vicky azze okutusomesa mu kwenenya, n'atuwa n'ebitabo by'olina okusoma. Atuwadde romance n'ebitabo ebingi nnyo birala, bingi nnyo by'osobola okuba nga otunulamu n'oyigira ddala ku nsonga eno, era naawe n'oba nga togibuusa maaso. Kamukuwe obeere nga naawe omwewulirirako. Wakati nga tunoonya amaaso ga Mukama, agambye ekirala ne bakola ki? Ne basaba nga bwe tusabye ennaku 10. Tuli bantu ba Katonda abeetowazizza, ne tunoonya amaaso ga Mukama ne tusaba. Ekirala ki? Agambye bwe banaakyukanga, if they humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ne bakyuka. Abantu bangi nnyo tunoonyezza Mukama naye nga tetukyuka. Ne tutuuka ku level ng'okunoonya Katonda kifuuse ekintu ekya bulijjo. Tukimanyidde n'okukimanyiira. Amaanyi gaffe gali ku kulwanyisa mizimu egitulumba. Ekyo ekikutuga, ekyo ekikuziiza, nga n'ekiro kya leero omaze ennaku 9 oli mu maaso ga Mukama, naye n'ekiro kya leero wakiroose nga kikyayimiridde mu kkubo lyo. Ekibuuzo, amaanyi gakijjawa? Ekyo ekiyimiridde mu kkubo lyo waliwo we kisinziira okubanga kifuna amaanyi ne kiba nga kisobola okuziiza nga bwe kikuziiza. Tuli ffenna ab'emikwano, ekikeereyesezza obulamu bwo, waliwo ensonga lwaki kikyakukeereya. Kubanga bassebo ne bannyabo, Katonda gwe tunoonya ayina amaanyi, si weewaawo. Ne lwaki kikyayimiridde? Kati tufaayo nnyo okusiguukulula bino ebiremeddewo. Abafu be tuloota tufuddeyo nnyo ne tubookya, naye ne twokya bambi nga tebava mu kkubo. Ne tugezaako basimbuliza nga tebasimbulwa. Lwaki? Kubanga bakyayina emirandira. Waliwo we beekutte mu bulamu bwaffe. Omwoyo gwonna ogukola obulabe ku bulamu bwo, tewali walala we gujja maanyi okuggyako ekibi ekikyali mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati Mukama ye kyava atugamba, senga muneetowaza ne mujja maaso gange ne munoonya ne musaba ne mukyuka okuleka amakubo gammwe amabi. Bayibuli egambye awo anaakolanga ki? After living our wicked ways. Kale naawuliranga nga nnyima mu ggulu. Naawuliranga nga nnyima mu ggulu.
n'ensonyiwa okwonoona kwammwe. Bwe mmala okusonyiwa okwonoona kwammwe ne nkola ntya? Ne mponya ensi yammwe. Gamba nange olwaleero Mukama agenda kuwulira essaala yange, agenda kunsonyiwa ate agenda kuwonya ensi yange. Haleluya. Bassebo ne bannyabo mu kwenenya mulimu amaanyi mangi nnyo, mangi nnyo. Omutima ogumenyese ne gwenenya ne gukyuka, saddaaka y'amaanyi nnyo eri Katonda. Kyeva olaba ngambye abantu bano abazze leero, ntero kibagamba, simanyi oba baba bakitegeera. Osobola okujja ku lunaku olusembayo n'otegeera ekyokola n'osinga omuntu eyatandika ekisiibo. Wangi mu lunaku olwo n'okyusa obulamu bwo bwonna, kubanga abantu bangi tusaba naye tetwenenya. Okwenenya kwe twenenya tukola lip service. Kyeva olaba obulamu bwaffe tebukyuka. Bassebo ne bannyabo tuli mu biseera bya luvannyuma. Omulyolyomi Bayibuli etugamba nti amaze okukka, asse n'obusungu bungi, akoze ebintu bingi ebireetedde ebiwundu ku mitima gyaffe. Abantu bangi ne tutuuka ng'ebintu ebitutomedde bitulemesezza okuyingira mu kwenenya okwebuziba. Tuteekeddwa okubikkulirwa ebiro n'ebiseera bye tulimu ng'ekkanisa, tusobole okutegeera ki kye tuteekeddwa okukola. Omulabe buli lwayongera amaanyi mu bulamu bwo, kitegeeza oteekeddwa okwongera okunoonya Katonda, ofune amaanyi agali extra agagenda okukuumira ku levo ey'okutambula ng'okyali ku levo Katonda gy'akusuubirako. Kubikkulirwa 12 olunyiriri olw'12. Okubikkulirwa essula ya 12 olunyiriri olw'12. Kubikkulirwa 12:12. Revelation chapter 12 verse 12. Wagamba bwe wati, kale musanyuke eggulu n'abatuulamu, naye zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'asigaza akaseera katono. Haleluya. Ab'emikwano tuli mu biseera bya luvannyuma, ebiseera eby'okulindirira okudda kwa Mukama waffe Yesu, nga tetumanyi lunaku ki yadde essaawa gy'agenda okuddirako. Ntera ogamba ekkanisa enjiri y'okudda kwa Mukama waffe Yesu tugibuulidde, naye ate tetutera kujjukiza nti essaawa yonna osobola okufa. Newankubadde nga tuziise bannaffe bangi, tuyina be tubadde nabo nga tutuula nabo mu kkanisa, tubadde tuweereza nabo, tubadde tubeera nabo mu mayumba, olwaleero tetukyali nabo, tubanoonya tebalabika. Ekiseera kyabwe kyatuuse ne kiggwaako. Omuntu osobola okufa essaawa yonna, newankubadde nga Mukama waffe Yesu ayinza obutakusanga kutwalira mu kukwakulibwa. Naye ng'ate n'ekiseera ky'okudda kwa Mukama waffe Yesu, olwaleero obubonero bwonna awatali kubuusabuusa, ebintu ebigenda mu maaso mu nsi byonna bikakasa nga tuli mu biseera bya luvannyuma. Kati agambye omulyolyomi asse, era ng'ekimuleese si kirala, ategedde ng'akaseera kaweddeyo. Kati buli kyakola akikola n'amaanyi ge gonna okulaba ng'ataagula emitima gy'abaana ba Katonda. Bye biwundu bye tufunye, ge maziga ge tufunye, naye twebaza nnyo Katonda nti newankubadde ng'ebiwundu tubadde nabyo, newankubadde ng'obulumi tubadde na bungi, ennaku ezifaanana bwe ziti Katonda atuleeta mu maaso ge,
asobole okutuwa amaanyi, asobole okutuddaabiriza ebiwundu byaffe, abeere ng'abitereeza. Tuddeyo ku mulamwa. Ebiseera bye tulimu si byabuuza olagawo. Ssebo ne bannyabo omulyolyomyase yaleese embeera eyo mu maka go, yagolokosezza omuyaga oguli ku mulimo gwo, yaleese confusion mu nsi ye ey'omwoyo. Anoonya engeri gy'anaakutabula omalirize ng'okoze ensobi mu kusalawo kwo. Anoonya engeri gy'agenda okunafuya azito y'omutima gwo omalirize ng'owulira tokyasobola kutambula ne Mukama. Tewali musingi mulala mu lugendo lwa bulokozi gwe tuyina okuggyako omusingi ogw'okusigala nga tutambulira mu lugendo lw'obutukuvu n'obutuukirivu. Kitegeeza buli ekitomera obulamu bwaffe tuyina kuddayo, naye engeri gye tusobola okwekuumira mu musingi ogw'obutukuvu n'obutuukirivu kwenenya kwokka. Mukama yeebazibwe nnyo. Wakati mu bigambo ebingi, wakati mu kunyoomebwa okungi, wakati mu jjooga eringi, ennaku zino abantu bajooga, ennaku zino abantu bakola ebintu nga tebafaayo, tebalumirirwa. They are not concerned at all. Oba ozirika, oba ofa, amalala mangi nnyo mu bantu. Naye wakati nga beeyongera okukola ebyo, gwanoonya Katonda, eggulu terikusuubira kukyusibwa ebyo ebikwetoolodde. Eggulu likusuubira okusigala ng'okyusibwa amaanyi ag'okunoonya Katonda, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Wakati nga byonna weebiri, bwe tujja mu maaso ga Mukama okumunoonya ng'ennaku bwe ziti, kiseera kya kwambala maanyi agagenda okusobozesa ng'oyimiridde mu maka go, wakati mu jjooga eringi osigale nga towanise, naye osigale ng'obala ebibala by'oteekeddwa okubala ng'omukyalo omufumbo. Osigale nga towanise ku mulimu ogwo, naye osigale ng'obala ebibala by'oteekeddwa okubala ng'omulokole wakati mu kavuyo akali ku mulimu gw'okolako. Osigale ng'otambula mu lugendo lwo awatali kukyusibwa mbeera yonna, naye ebibala ebiri mu ggwe bisigale nga bikwambaza amaanyi agawangula mu buli kyonna ekisoomooza obulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Bassebo ne bannyabo tuli ku lutalo ffenna, omusumba, omukkiriza, abaweereza bonna, abakulu n'abato, omulyolyomyase atasse n'obusungu bungi kubanga ategedde akaseera kaweddeyo. Haleluya. Baluumi 6 olunyiri olwa 23. Abaluumi essula ya 6 n'olunyiriri olwa 23. Romans chapter 6 verse 23. Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Agambye kubanga empeera y'ekibi, lwaki tuteekeddwa okwenenya? Bassebo ne bannyabo, empeera y'ekibi kwe kufa. Sitaani buli lwaleeta embeera n'esobola okuteeka mu bulamu bwe ensigo y'ekibi, aba anoonya kutta, aba anoonya kuzikiriza. Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Bingi nnyo byatubbyeko olw'ekibi ekiremedde mu bulamu bwaffe, olw'obuteenenya, olw'obutakyuka. Atubbyeko omukisa gwe twandibadde tufuna, atubbyeko ebiseera. Right now ayagala kubba bulamu. Naye agambye, naye ekirabo
ekyaki naye ekirabo kya Katonda naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. ekirabo kye tufuna buli lwe tujja mu maaso ga Mukama bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe nnyo. Empeera y'ekibi kwe kufa. Ekibi buli lwe kiremera mu bulamu bwo, bassebo ne bannyabo Sitaani aba akwolekeza mu kkubo ery'okufa. Ekkanisa abantu bangi nnyo tutuuse ku ddala nga tugureedinga n'ekibi. Tulabanga awali ekibi ekitono ne wabaawo ekibi ekinene, ne tulowooza nti waliwo ebibi bye tutateekeddwa na kwenenya, nga twerabidde nti empeera y'ekibi kwe kufa. Ekibi tekisobola kuleetera mulokole kulaakulana, tekisobola kuleetera mulokole kweyongerayo. Kikonya obulamu bw'omuntu n'oba nga tosobola kula mu nsi ya mwoyo. Kitta empuliziganya ne Katonda n'oba nga tosobola kuwuliziganya na Mwoyo Mutukuvu. Ebiseera bye tulimu eby'oluvannyuma kye bayita empuliziganya kikulu nnyo. Y'engeri yokka gye tugenda okusobola okutambula nga tubuuka ebinnya, nga tubuuka emitego gy'omulabe Setaani, lwakubanga tuwuliziganya. Tulaba ebinnya we biri, tulaba enkonge we ziri, tulaba amakoona we gali, ne tusobola okutegeera wa tuteekeddwa okulaga. Ekibi kinafuya omwoyo gw'omulokole n'oba nga tosobola kulwana lutalo. Y'ensonga lwaki tumaliriza entalo ezisinga ng'omulaba atuwangudde. Katonda n'atuuka okulabika nga atayina maanyi, naye ng'ate amaanyi mangi nnyo g'ayina, naye olw'obuteenenya kibi emyoyo gyaffe ginafuye. Sitaani bw'atutwaliriza mpola mpola paka lwakutuusa ku lunaku olw'okufa nga tomanyi. Bw'atutwala mpola mpola paka olunaku lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu lwe lunaatuuka, abantu tulabike nga ababadde tetuwulira njiri efaanana bweti. Omuntu ogenda okwesanga ng'ofa nga tokyayina na chansi yenenya, ng'olaba obulamu bukola ki. Bassebo ne bannyabo abafa tebategeera nga bagenda kufa, era bafa balwana nga bamanyi bagezaako okulwanirira obulamu, naye ne batuuka nga tebakyalina kontrol ku bulamu bwabwe. Ng'era bw'olaba rapture egenda kubeerawo. Olunaku lumu nafuna chansi n'endoota ku kirooto kya rapture. Nali mu kibiina kinene nga bw'olaba kino, nga mbannyonnyola ekirooto kye naloose ekya rapture, ngezaako okubabuulira ki kye ndabye basobole okutegeera ebiro n'ebiseera bye tulimu. Mu kirooto kiri nali nkyabannyonnyola ekyo kye nali mbannyonnyola mu buliwo ne kijja, eggulu ne lyeggula, ebire ne bijja nga bimyufu. Mba nkyabalaga ekintu kye nalabye ne mbaga ekintu kiikyo kye mbadde mbagamba. Nali nkyayogera, amaanyi ne gansitula, ne ntandika okwambuka mu bbanga, ne ndaba ekibiina abantu be nali nnyinnyonnyola nga mbagamba okudda kwa Mukama waffe Yesu kutuuse. Ngenda okulaba bonna nga batandika okwambuka mu bbanga, naye amaanyi gali nga toyina yadde kontrol. Nzijukira mu mutima gwange natandika okulowooza abaana bendese ewaka, ne ŋŋamba oba babadde bateredde, nga ndaba nyambuka naye nga siina yadde obusobozi obudde ewaka okulaba ki ekiri ku baana, okulaba ki ekiri ku bantu be nali ndese ewaka. Ekiseera ky'okukyuka ab'emikwano kya leero, si lunaku lwa nkya, si wiiki ejja. Mukama yeebazibwe nnyo.
tuleme kumanyira kigambo kino kye tubuulira. Ebyaddala Mukama waffe Yesu akomawo okunona ekkanisa. Y'ensonga lwaki toteekeddwa kukkiriza mutima gwo kuwambibwa mbeera yonna. Abantu bangi nnyo twambadde ennaku, twambadde okweraliikirira olw'embeera ze tuyitamu. Zo za ddala era amazima gennyini zirabika ng'ennene, naye Katonda tatusuubira kweraliikirira mu mitima gyaffe olw'ebiseera bye tulimu, kubanga olunaku olwo wayinza obutaba kaseera kakwetereeza. Mukama yeebazibwe nnyo. Akagomba olunaku lwe kagenda okuvuga, bassebo ne bannyabo tewaliba biseera bya kwenenya. Tokkiriza mutima gwo kutwalibwa mbeera yonna. Ebintu byonna bye tuyitamu bya kaseera buseera. Embeera ey'akaseera obuseera ereme kuleetera kufikka bulamu obutagwawo. Amaaso tugajje ku bintu bye tuyitamu. Yadde nga weebiri, naye okwo kugezesebwa. Omulaba agezaako kunyeenya. Bwe walokoka ayagala okulaba byaddala walokoka oba tolokokanga. Kubanga ne Sitaani agezaako okulaba oli wuwe oba oli wa Mukama. Ke kasengejja kaleeta. Ali mu kutambula awuluguma ng'empologoma. Bayibuli egamba anoonya gw'anaalya. Y'ensonga lwaki agolokosa omuyaga ogwo mu bulamu bwo. Omuyaga gusobole okwawula oba oli wa Mukama oba oli wa Sitaani. Bassebo ne bannyaba abantu abagoberera Katonda, ebiseera bye tulimu toteekeddwa kutunuulira mbeera yonna gy'oyitamu. Totenekeddwa kuteeka maaso go ku muyaga gwonna. Obulamu bwo oteekeddwa obukuumira mu Katonda, irrespective of what you're going through. Mukama yeebazibwe nnyo. Mu Basessalonike ekisooka essula ey'okuna, olunyiri ndooza tandikira ku lw'15. Basesalonika essula esooka Basesalonika ekisooka essula esooka n'olunyiriri essula ey'okuna olunyiri olw'15. Basesalonika ekisooka essula 4 olw'15. First Thessalonians chapter 4 verse 15. Kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya Mukama waffe, nga ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe tetulisooka bali abeebaka. Ndooza tandikira ku lw'13. 13. Naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyaba abeebaka, mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. Kubanga ffe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira, era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa Yesu wamu naye. Mukama yeebazibwe nnyo. Ani ayogera ebigambo bino? Wangi Pawulo akuutira abantu bano. Simanyi kikyali kibaleese ennaku mu mitima gyabwe, oba abaami baali tebaasuze waka simanyi, oba zaali school fees simanyi, oba yali landlord nga abagobye simanyi. Naye abamu ku bo yabasanga bafiiriddwa abantu baabwe okusinziira ku bigambo bye yali ayogera. Simanyidde ddala oba yali kulumbe ng'agenze bakubagiza, nakyo sikimanyi. Naye tulaba gurupu eyali eyina ennaku n'abagamba ebigambo bino. Nsaba obinziriremu mpola mpola.
naye tetwagala mmwe abooluganda obutategeera ebyabo abaafa, mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. n'abagaa tetwagala muleme kubanga temumanyi byabo abaafa.